ngate bayiseewo kusana bano abali mu studios ekyo nnaku olwaliro abali mukubira ngate ababinkana n'okunoonya akaani abagenda okubeera ngate bayitawo ababiri akawungezi ak'olunaku luno olwaliro. So tulina olunaku olwaliro kuliko Mudombero ali mu studios olunaku olwaliro omuwagizi wa club ya Liverpool ne club ya KCCA kuliko Le Evaristo omuwagizi wa club ya Chelsea ne club ya Vipers kuliko Sekama Ronald omuwagizi wa club ya Arsenal ne club ya Vipers then ne Rutaya Jude owa club ya Chelsea ne club ya Vipers bebali mu studios ekiro ekyolunaku luno olwaliro kubana abana atwagalako babiri abagenda okubeera nga tebayitawo begatte kuba naabwe abasobola okubeera nga tebayiseewo ogenda ku round eddako gye twanyise quarter finals ey'empaka zino eza Nantamegwa 2023 tamukedde mumalu Matovu na Lujuko wali Silvia Sabrina wali ate nga ne Ndawula Albert wali mu byuma wano then Jesse Mkwaya yali ku Facebook live yagenda maaso n'okubeera nga ate akwata ebifaananyi ebyo kale netugamba nti genda ku Facebook page ya Radio Buddu ateekamu Radio Buddu 98.8 FM ne 95.5 FM osobola okubeera nga ate otulaba live buli kimu ekigenda maaso n'okubeera nga kitambula ekyo kyonnaku olwaliro ogenda kubeera nga tokiraba live ensonga zonna osobola okubeera nga ozitambuliza ddala malidaadi sana. So omwami Mkwaya Jesse wali nnyo okulaba nti ebifaananyi ebyo bikutuukako gy'oli eyo ensonga zonna osobola okubeera nga tozitambuliza ddala bulungi ate ndoggwa yasubiddwa ennaku ezasobola okubeera nga zayise emabega osobola okugenda ku YouTube eya Radio Buddu n'osobola okubeera nga ate byonna ebyatambudde obitegeerera ddala bulungi gwe wenna awuliriza mu kaseera kano. Kale nno bannaffe abo abekigimusa ekyo ekya green crop fertilizer bagamba nti dduka Budambiro agenda amaduuka ag'enjawulo agatunda eby'ebyobulimi osobola okubeera nga tokyefunira njaga okutegeezako ko kigenda kuba nga tekiteeka obugimu mu ttaka kigenda kutta obuwuka n'endwadde z'omu ttaka kigenda kutta endwadde zonna ezitawaanya ekimera kyo mu kaseera kano ate ng'era kigenda kuba nga kikuyambako ekibala kyo oba ekimera kyo okubeera nga ate kibala kyonna nga kya kiragala olw'ensonga nti kikuwa obugumu amazzi tegagwamu mu ttaka. So mu kaseera kano adduka Budambiro enkuba eri mu kweteekateeka kutonnya tuli mu kuteekateeka nnimiro osobola okubeera nga twefunira ekigimusa ekyo ekya green crop fertilizer ekikolebwa bannaffe abamutundwe agricultural solutions. Njagala okutegeezako ko nti mwanange buno kiteeka mu nnimiro ojja kubeera nga tofuna value for money. Osobola okubeera nga tokuba ku ssimu noti 7 noti 6 52 89 10 noti 7 noti 6 52 89 10 oba noti 7 83 04 00 26 bakubireko osobola okubeera nga tokifuna butereevu bwonna bwe kiri wamma okiteeke mu nnimiro osobola okuba nga ofuna value for money mu kaseera kano. ngenda kukwasa munywanyi Matovu ate asobola okubeera nga tugulirawo ekimu kino ekisooka ekyenteekateeka eno eya Nantamegwa. Yes, nange mbaniriza nnyo mu nteekateeka yaffe eno eya Nantamegwa Webyemizannyo era nga njagala omukulu ono ampe baasa eronde baasa osobola ozikyanga kyangaawo osobola osalo nga egigomyewo nfune eno dembe eyo Magwaya atuse n'okudibira ku maani nabirabyeko kaawo kale baguulira abawagizi bamaani bogeregera omusambi waabwe seba amaanyi Tajudi yesewo obiriddeko luddawa biriddeko Kabooko St. John's yesewo timu zowagira Chelsea FC ne Vipers mu Mugonga Uganda. Kale tugenda kusooka n'ebibuuzo mu byemizannyo okuva kwano ewaka era nga njagala oddemu kino mbulira ebyavudde mu mupiira ogw'amasaza ogwazanyiddwa ku saza grounds Mityana ku weekend. Sebo Singo yakubye goole mu 0 yakubyani Mudombera mulonda Sebo jangu wana sebo jangu Mudombero Singo yakubye goole mu 2 ngakuba Buvuma iba kuwekamu damu kino mpa amannya ga club omusambi Bobosi bya Ruhanga mwasambira omupiira. Sebo club ya Vipers Sports Club empozi gye wagira kikyamu
tewali alonda omusambi ono azanyira mu Austin 2 mu ggwanga lya USA bane nga tuyimba bavubuka babazanyira empiira ebitala w'amayanja akabuza kangu bwe katyo ndamu kino muganda wange ati kubanga tubiyimba buli kiseera muganda wange naye ate kano kerera kangu nnyo kakati bannayuganda badduse bagenda kwetaba mu mpaka eza 2023 World Athletics Championship. Njagala ombuulire eggwanga n'ekibuga ekigenda okutegeka empaka ezo. Ekinyiiza kyagambye ekyo muganda wange katulema bigalawo bakanama mulombero kinga oli musaala lombero ng'okedde okusaba essaala linda lulwo ali mu wiiki ya Maria. Kale nno empaka zino zigenda kubeera mu kibuga Budapest wali mu ggwanga erya Hungary. Ebula bibiri bakuwulira bampulira radio awo beera kiriya nnyo anti radio budde ogimanyi esika okufaako obufi ekidirira ekisembayo mbyawano mpa omuwendo gw'obubonero UPDF bwe yakuŋŋanya soni ewedde mu liigi eggwanga erya Uganda. obonera situmbu ttaano Yesewo Sekamwa Ronald yesewo sekamwa UPDF yakuŋŋanya obubonero 13. Bulani Ssenyo ndayinza okunyomba bwawulira anseyo bannange Mudombera asonze Mudombero tyo akuŋŋanya obubonero 21. nedda yakuŋŋanya obubonero babeera babiri yakuŋŋanya obubonero 27. Ekisembayo weerwaneko mu kino kyekisembayo kati lwana na kino kale mpa amanya g'omutendesi eyaletendeka express sizoni ewedde mu liigi eggwanga erya Uganda. singa ombuuziza wa Vipers ne express ya wano Moses Basena Moses nedda tewali alonda yali gye musodo ki ulikayo muganda wange nadde nfiirizanya waliyo party tusewo yo party tulotuka mana studio muzigalo notatuka okyali ku radio butu radio ey'omuntu wabulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nga ate mugyekumiddeko mwebale nga ate ensonga zonna muzitambuliza ddala bulungi. Muddo akatebe nguuka esigamyemu muddo Omusajja asooseewo akutiisizza beetiisizza yensonga lwaki oganye okulonda ebibyo tiddemu oganyira okulonda ebibyo anondesewo olonze bimpe wano ogamba otya yenzisewo bakuwulira bampulira bonna ate nno okuva lekeevu ekisinza okunsanyula akakyali akanywedde nga atakafumbayo neŋamba talina kwekubanjawulo Kanangena namwongeramu nagamba kukamala. enaze kwawe okwekubanjawulo kiba kikyamu mu bulamu bw'ensi ya naye ng'oli bulungi sebone bulungi nekyo ekyakuwagiza Liverpool g'omwana omuto Liverpool yatwala ekikopo kya 2-5 ekya Champions League oyo n'ogamba bye bwempagira nengamba Liverpool eno bannaye otyo etengudde omutima ko gwe nengamba bangende neeyo kati oli bulungi ne bulungi sebo twabike twabike Kuraishi akuwulira Kuraishi akulaba n'okukulaba oyo baba muwagizi wange wakumugongo wakumugongo kati Cedric omumanyi Cedric mumanyi ajja kukumya ekyemisana mpa eyali coach wa Sports Club Viasoni ewedde Samukirya wange ogasa amanya abiri gonna nga gabantu banjawulo mudo jamu tata baba mudo seka mwana Ibrahim Kirya yali Jackson Magila
Ampobye ndovira. Ani lwaki? Ekibuzo ekyokubiri. Mudo. Oli bulungi? Niwongi sebo. Tadde olwangu omumanyi. Sebo. Musambi wa mupiira. Sebo. Ku ttiimu y'eggwanga ya Uganda. Azannyira ttiimu ki? Asambira vira. Asambira vira. Nkumye Mudo. Nkumye. Jangu taata w'abaana weerwaneko. Amanya Lutaya Jude tadde olwanga asambira Vipers. Jangu. Luleke balisa. Ashiro. Asambira klabu ya APR. Eye Rwanda. Buli lunaku lwa Mande. Twogera abantu abo ne tubatalaga ebweru. Mudo. Oli bulungi Mudo. Tugende. Gaddafi ali muri je gwange agwanda Soni wedde. Bompo obulero bwe yakunganya Mudo nga nkuwa. Olimba. Okyali mukaddeko. Olimbeera. Okyali mukaddeko. Bale mayonza ko 18. Jangu. Kichika chai kate kade munjai. Jangu. Gaddafi yakunga nyibonera biri mbutani. Nedda. Jangu tata wabani. Wanka bawa delete ka chai. Lule Evarist. Yakunga nyibonera 3 muka. 3 muka muba. We. Bakuwaka muyo kalamba. Mudo. Oli otya? Oli bulungi? Mudo njagala wangule kino kyangu nnyo. Abaddusi b'eggwanga erya Uganda balina tournament gye bagenda okwetabamu ey'emisinde. Matovu gye yayogeddeko egenda okubeera mu kibuga Budapest mu ggwanga eryawa. Kati bwompa amanya ga tournament eyo nga nkuwa obusatu. World Athletic Champion. Wali? World Athletic Champion. Mudo nkunye. Jangu. Second World Athletics Championship. World Athletics Championship. Nguwadde akabonero. Mudo. Matovu yakyogeddeko wano. N'ekigumiza n'ekigumiza. Mudo oli bulungi? Obulabe bimeka? Oba kimu. Mudo tugende? Ndeteka kyaya akalala? Sikaleeta? Tugende mu kisembayo. Bompa ebyavudde mupiira ogwabadde ku kisaawe ky'ebuwama nga nkuwa busatu. Ndeta mukedde. Mudo. Makuta yakubye 3-0. Yakubye kabuta. Mudo oli bulungi? Mudo. Oli bulungi? Namba 3 ajje. Tewali bukambe bwabyo sebo. Tewali bukambe bwabyo. N'ompira ogwazanyiddwa ogw'amasaza ku weekend. Ogw'amasaza ku weekend. Nti bino bika. Ate bw'oyambadde enkofiira ne lowooza ebibuuzo byo. Binaakuwuliramu naye. Kubanga manyi bulijjo manyi amanyi gali mu nkofiira y'obudombe. Oba sijja ayambala bulijjo. Oba ne olina akakofiira kakabulusi nga kyo. Mukulu amanya. Sembera ku muzinga. Semberamu ekolofoni yosebo. Evarist. Kale tutambule. Ekibuzo ekisooka. Mpa ebyavudde mu mupiira gw'amasaza ga Buganda. Gemu yazanyiddwa ku Wakiesha Stadium ku weekend. Edombe yakoze 0-0. Waide. Tewali alonda. Jambo mukulu. Amanya Lutaya Jude. Yes sebo. Kyadongo gwaweddemu emu. Mudayo otule. Busire yakozemu mu nesese. Era nga Shafiku Mukibi yatebedde Sese no mutabani wa Feni Masaka ne Ibrahim Kasenge n'atebera Busiro.
ate ekyate kiyinza okudda nga tubuuza abateebi ddamu kino mpa amannya ga club Gift Fred mwasambira omupiira New York Red Bull. nedda sha nga batalina ku kiboko kiboko zange kanyizimuswa so sasa nazo jango tekibuuzi ndaba webogedde ku kiboko omukono n'okuza wansi jangu Amanyi Seka Ronald azanyira mu KCC. nedda dayo tule jangu mutombero Ndombero yesebo azanyira mu Vipers. nedda oyo bulijjo temuyimba wano yagenze mu Young Africans kyokka ate nebbira muyabudde tewali n'omu ajogeddeko ekyokusatu mpa amannya ga munnayuganda omuddusi agenda okumisinga empaka eza 2023 World Athletics Championship olwa injale kigani ani alonda jangu sebo Erinnya ta Judy yesebo Kipulimo. kipulimani Alinerabidde. awo anso bwe naye abikogojjo jangu sebo Amanyi Seka Ronald Jacob Kipulimo. kamu Ibanani. oyambiza oli emirimu ddamu kino ani eyali atendeka Wakiso Giants season ewedde mu liigi y'eggwanga erya Uganda Livingston Barbers. Babas edda sebo tewali alonda John Luyinda Ayala ne buwanimpadde John Luyinda ekisembayo toba mu mutego yose ndabwe yagala kudduka migoba mpa omuwendo gw'obubonero Malunis bwe yakuŋŋanya season ewedde mu liigi y'eggwanga erya Uganda Anamukamu. bakwe busatu ne bwoba mu ntego kale nokyali ku radio budde muntu obulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala genda osobokera nga twefunye essimu eya Tekino ey'ebirooto byo bwegenda bugenzi wali ku Tekino Center mu kibuga eky'e Masaka osobokera nga ate weefunira essimu ya Tekino kale nno gwayagala ey'ekibanja mpola ojja kugenda n'endagamuntu yo ne ssente z'otandika nazo ne ID ng'eri mu mannya go ate infact ID ng'eri mu mannya go ne line ng'eri mu mannya go agali ku ID osobola bakubira ku ssimu anoti 75580000 oba genda kuwali ku Jeffro Phones okuliraana Byansi Pharmacy ensonga osobola okubira nga ate ozitambuliza ddala malidadi saana kojja Anjese. ogamba otya Siyata. oli bulungi Yes. empewo ekukutte bbugumu lirikutte oba byombi Baba. Tugende maaso. tugende amannya Amanyi Seka Ronald Seka. Seka Ronald okimanyi nti gwetupabasaza yawudi bamuyita Seka Masalimu Oyo ne Museke. ne Museke Yes. yasiba akaviri kalungi nnyo ennaku ezo naye ma lwe yakasibye eggulu bwe yayiseewo kale Bevis Mugabi omumanyi Yes. bompa kirabu mwasambira nga nkuwa So mother we ya Scotland. mwaga we ya Scotland bakuwe ogenda kwanguyirwa ebintu bino ndawula nakumma obugalo ekibuuzo ekyokubiri Yes. njagala ombulire ttiimu ya Black Power Yes. yabadde mu liigi ey'eggwanga erya Uganda ey'okuntiko yakuŋŋanyiza points meka Yakumanyiza obulira namba 3. ana mu 3 olowooza tonnembye jangu tatawaba Erinnya ta Judy. Spa yamalidde mu kya 15. 14 naye kumanya obulira 18. ddayo otuule jangu Lwende Vals. Yakuŋŋanyiza obulira 26 bakuwe kojja wabana Anjese. tugende Tugende se. oli mu Subaru oba oli mu Mitsubishi ngamba kati wetutambulira olabika Mitsubishi Bright Stars
yadde muli gy'eggwanga ya Uganda Soni ewedde bw'ompa omutendesi waayo Soni ewedde nga nkuwa Samson Siza aleka mpya Samson Siza aleka mpya oli ajja kwekuba empya ejja genda okubano ng'ebisambi bikozekoze Asafu mwebazi yadde omutendesi waabwe tugende sakata mu weekend Kasana mu Luweero wabadde omupira gw'amasaza bw'ompa ebyaguvuddemu nga nkuwa Sebo Bulemeezi yalemaganye 0-0 n'isaza lya mudombero jangu Ombero n'alumbawa esaza lya Sebo Bulemeezi yakoze 0-0 ne Bugerere. Bulemeezi yakoze 0-0 ne Bugerere bakuwe kojja Wanjisebo bitabusere oba kuwe muntu ffenna abali wano bo tumaliwo mu mazire ate mukama wange munkozesa bompa ekibiina ekya UAF kyekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emisinde mu ggwanga erya Uganda. UAF bw'okimpa mulambulukufu nga nkuwa omange kinyizi kikuzenze jangu Uganda Athletics Federation. Uganda Athletics Federation bakuwe sajja obonyebonye okufuna yakalobera akamuwe kati tebiweddeyo biweddeyo nene wosigalawo ng'okyatudde okyali ku radio budde omuntu wabulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kubeera nga ate mugyekumiddeko mwebale kubeera nga ate muwuliriza kale no bannaffe aba Paragon Zone basangibwa mu kibuga eky'e Masaka era nga bagamba nti oyagala osobola okubeera nga toyitayo ne bakuba ebifaananyi gwe alina embaga alina emikolo na birthday parties livers parties nawe osobola okubeera nga tobanoonyako wamma gwe ne bakuba ebifaananyi ensonga zonna osobola okubeera nga tozitambuliza ddala bulungi alina omukolo gwonna osobola okubeera nga tokuba ku ssimu noti 75376 noti 592 noti 753 76 noti 592 oba noti 784 576 osobola okubeera nga towayitako wamma gwe ne weekubya ebifaananyi n'osobola okubeera nga tonyirira tereka ebijjukizo byo mu bifaananyi obulamu busobola okubeera nga ate bukutambulira ddala bulungi ekitundu ekisooka bwekiro kikomekerezeddwa ekyebibuuzo okuva wano mu ggwanga eryaffe erya Uganda tugenda kuba nga tumulamuuko then ate tudde n'ebibuuzo okuvaako ebweru eggwanga nabyo bigenda kubeera nga ate bitambula bulungi tova ku Radio Buddu radio ey'omuntu wa bulijjo tutungatanga tugikwatako